Wabaddewo akanyolegano ku ddwaliro lya Medipal International Kololo kwa Kashi Avenue Bawannyondo bwe bakedde okuggala ekizimbe olw'abaddukanya eddwaliro lino okulemererwa okusasula ez'obupangisa obuwumbi obusoba mu busatu. Okusinziira ku munnamateeka wa Tembo Steels era nga yakulembeddemu okuggala ekizimbe kino Wesinga Helga afunye olukusa okugoberera amateeka okukiggala. Tembo Steels kyagamba era bamusasule ssente ze oba medipe koleki eve mu kizimbe kye. Subsection 2 kagamba nti tenant bw'abeera nga alemereddwa okusasula ssente muwe notice. Omala okumuwa notice bw'abeera nga kituufu alemereddwa ebyaddala landlord asobola kye bayita distress for rent. Agamba nti eddwaliro libanjibwa ez'obupangisa okuva mu mwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde. Babadde tebasasula era obudde buno ssente ze babasasula zisukka mu buwumbi obusatu. Wesinga ze n'abakuumi ab'obwannannyini okuva mu kampuni ya Securex okukuuma ekizimbe kino era nga kati be bali ku miryango gy'eddwaliro gyonna. Eya Securex agiwadde instructions ekoleki ekuume. Bano baleese enjegere n'amakufulu ge beeyambisizza okuggala emiryango era nga baleeseewo gumu gwokka ogufulumya abalwadde. Ekizimbe kiggaddwa ssebo era oluggi olusigaddewo luli lumu oluyingiza abalwadde n'olufulumya abalwadde. Ab'eddwaliro babadde baleese ekyuma ekisala enjegere kyokka puliida n'abalaga akawayiro akabakugira okusinziira ku mateeka gafuga abapangisa. Abalwadde abakedde okujja ku ddwaliro okubakolako babadde tebamanyi kigenda mu maaso era nga mu kusooka babadde bakkirizibwa okuyingira kyokka oluvannyuma Wesinga afunye ekiragiro nga teryakkirizibwa kuyingira okujjako okufuluma. Ddwaliro mubeere nga musobola just kufulumamu bantu tewabaawo muntu yenna akola ki ayingira. Eddwaliro lya Medipal lijjukirwa nnyo mu kujjanjaba n'okukebera obulwadde bwa COVID-19 mu kiseera ekyakatyabaga ng'eggwanga lirumbiddwa. Abaddukanya eddwaliro lino beebalamye okwogera ne bannamawulire ku nsonga eno naye ng'ekizimbe ekisigadde kikuumibwa butiribiri. Buyondo William yakusakidde eggulire lino.